kino by the way njagala kibagamba for today. Inzi omusajja oyo simwagala. Siri mwagala ate tewagenda kubeerawo olunaku lumu tutuule ku mmeeza nti bw'aba takkiriza nsobiize. Ako mbadde njagala okukawulira. Tetugenda keera ku makya kutuula ku mmeeza ne ke baba ne bo baba baana bange bengenda okuzaala. Tebajja keera ku makya muyita jjajja. And nga bwe nagambye nti it is a disclaimer nti bigambo byange. Sibya S Media Limited. Omwana wange bw'alikeera ku makya n'agenda ew'oyo omusajja nti amusaba school fees amugobe. Ne bwe kiba kyakulya amugobe. Kevin. That is it. Amugobe ate amugobere ddala wala nnyo. Kuba abaana bange era nja kubagamba nti omusajja oyo mumulaba. Yankola ABCDEFG mpaka ku Z. Kati bwe muba mugendayo nga nkyali mulamu. Olwo ebintu ebyo tukola mu bulamu. Nga oba oli wali yeetaaze okwetondera omuntu ofune emirembe gyo nga gwe omuntu. It feels omuntu obanga weetonda obanga omuntu omwetondera because oli convicted munda mu ggwe nti wallahi bye wali okola byali bya kisiru nogamba no okujjawo conviction yeno. Let me apologize to this person such that your heart gets to be free. Gubeera free. Okakana. Apology ntuufu. Kitege. Yeah. Naye nga kyensuubira tukyali ku main road tuli ku highway. Tukyavuga. Tuli ku highway. Avuga nange nvuga. Okategedde. Naye waliwo time eyo we tugenda okutuuka nga ye alina okusibamu awete koona nga yeetaaga in any other way round nga yeetaaga okusibamu. But you know kitegeera oba tewali kye sitegeera, buli kimu nkitegeera. Naye olumu omanyi buli muntu aba n'ensonga ze. Ndowoozaamu kale sirowooza but ndowoozaamu muzeeyo nooba alina ensonga ze. Tazirina. Talina nsonga. Kubeera actually I have a friend of mine era naye yabiwulira. Bamuyita Emma. Yeah. Kyali wange twakula naye nnyo ku kyalo kimu. Yeah. Bwe yabiwulira ku social media n'abiraba. N'agenda ew'oyo omusajja. Kubanga bwe yabiwulira mu biseera by'oyo Muzeeyi Kijongolo ng'alwadde, oyo omusajja ng'alwadde. Yagendayo okukola emirimu biki kati ne beesanga n'oyo ne taata. Ne taata. Bwe beesanga n'amugamba naye Kevin byonna bye yayogedde. Bingi byabadde bingi. Bye yayogedde nagenze gwoni ne ngifollowinga ku YouTube ne ngiraba yonna. Naye kiki ekyo kye yakkola ky'ogamba nti yakkola okutuuka okukola bino byonna. Yamuddamu ekintu kimu n'amugamba nze talina kye yankola nakimu. Naye yeegatta ne ssengaawe bannwanyise. Ndowooza olaba how relevant things are. Nti talina reason gy'asobola kuwa. Bamulwanyisa akole ki? Ani kati ndowooza waliwo disputes ezaaliwo. Alina w'ayagala okuzimba nga Zawedde akyaliwo, jjajja Zawedde ng'akyaliwo. Alina w'ayagala okuzimba ate nga
Zawedde yakkiriza agamba nti nedda tojja zimbawo kati ate nga Senga Nakalema ate ali nnyo close ku jjajja ku mukyala Zawedde jjajja okitegeera kati nga yalowooza nti she is the reason as to why bamuganye okukola bamuganye okuzimbawo okay okategedde wali yazimba wali wani wali wa Zawedde jjajja Zawedde mama we yali aga kuzimba ku ttaka lya mama we yes kati because me nze nganze ate ebyo byaliwo that is the thing anti kati ebyo byaliwo recently anti abyogedde kati naye nga eyo scenario agenda okubyogerako nti I decided with the other lady nga ndi mu myaka 22 mind you nga maze ndabika nina mu senior 5 no sali mu myaka 22 ndoza nalinga mu myaka nga 19 kandi mu senior 5 senior 6 there yes nga sinaba kumaliza ninga ndi mu process ebyo byabererawo okategedde so byonna nga byabererawo nkagamba nga ate already egundye bias eva mabega ganze emisumaali gye nakubibwa gya myaka nga 15 emabega ku myaka nga 15 ku myaka nga 17 emabega okuva nga nkula abagobera story yange ku YouTube bagimanyi kati ng'ebyo byagera kati nga kyekikulaga we nagambira Emma ne mugamba nti ndowooza olabye talina kyasobola kugamba nsi kikye namukola nezaleeta nazo tezikola okategedde esiza kati senga tebagatta tebazigatta ayinza okuba bakita batya one ensonyi alina envy alina obujja nti nze kye yali tasuubira nti kisobola ovaamu omulamwa kyavaamu omulamwa bwe yali tasuubira gwataatoolera yadde ennusu emu yadde oggulira ekitabo nina degree on a recognized university all sponsored by senga ye gwayita enemy we yaweerera omwa ndowooza olaba akatemba ali mu family okategedde mu kifo ky'okusanyuka but much love to senga much love mu kifo senga Katonda amuwa omukisa omuntu ono yannyambira omwana instead yagifuula ki busungu ekyokulala nti ate I became more respectable mu family ne mu bantu ne gye nkolera mu society cause olunaku lumu ndajja omukazi omu n'akola comment mu kuziika eddiwa mu kuziika muzeeyi Kijongolo oyo wano recent n'agamba nze mmanyi ebiruma Ssekabembe mbimanyi ekimuluma mwana gwe nti yali asuubira ogenda kubeera ku kyalo nga toyina mulamwa onywa mwenge nga be wakula nabo bwe bali statement oyo omukazi yagyogera tomumanyi mukazi mumanyi manyi yes yakulaakulaba yes ne kye yali asuubira nti olubuto yandiruggyemu naye terwandibadde lwa mugaso kati lwa mugaso omanyi lwakindi wa mugaso alina obujja omanyi lwakindi wa mugaso nti nsobola okukeera ku makya ne mbaako ne gwe nnyamba ku ssente ezange ku resources ezange maybe ali ku ssomero maybe ali luddawa nsobola okukeera ku makya ne nkolera shopping omuntu nga mulwadde ne ngendayo ne mmulaba that is the empathy that is okulaga nti omuntu ono alina humility ate kye nali ngenda okujjamu ate kya mugaso nnyo omuntu gwe yali tasuubira nti ate asobola okubeera n'abamwetoolodde n'emikwano egy'obuvunaanyizibwa kituufu ng'akola omulimu gwa buvunaanyizibwa oba onfuna ebyo byonna agenda n'abigatta naye nze kyensinga okumanya esi
mu nsi muno what goes around comes around. Ate Katonda talya paani. Abantu abasinga kyenjagala bamanye essaawa yonna nti ekintu ky'oli despised of kyo despisinga gwate tomanya Katonda gyakitegekedde kituufu. So on one time or the other olina kujja mpola. However obalina abaana tobaagala basajja bangi abalina abaana nga mulimu baayagala mulimu ne baatayagala tokireeta nnyo kibalaga gwe beera nga grievance ogirina mu bulamu mu mutima gwo nti mwana ono tankolera I have my favorite omwana oli naye tokireeta olw'ensonga ti omwana oyo bw'anaakikuliramu ng'akiraba nti oli ew'omugaso nze siri kati wa mugaso. bw'anaaba nga Katonda gw'ayisizaamu omukisa you will face it. Ojja kulaba nga naye atandika okusosola oba n'okusosola baana bo b'ozadde kale mummwe nga bwe baakula nanika n'agamba muwulidde abantu bangi abagamba munnaaye nno taata gwe gwe yasinganga okwagala kati olina kaki ffe nga ffe abasinga olabe bw'otaddewo competition bw'otaddewo ebintu ebyo okitegeera nkitaba naye nga just olina kumanya nti bonna baana bange wadde nina benjagala wadde nina banga kyo kya bulijjo abazadde babako ne bebasinga okwagala naye olina okikkiriza n'okiteekawo nti bonna abaana bange kati kiri kyewandibadde ekisingisa omuntu mu baana bo n'okijjawo nga oba waakunenya bonna obanenya bw'oba waakuriwadinga bw'oba omanyi tolina ssente za mpale nnya be baana bo b'olina bana togulira ddala bireke kubanga abaana bwe batyo bwe bakula nga gamba naye basinga kwagala esi twali tulina kye twogera yabakutwala mu ddwaliro munnange ffe tetulina ne bwe yagulanga engoye yaguliranga ye kaffe ku Christmas twalaba kaakanga wa kati yaba mutwala mu ddwaliro munayina ffe tetulina yabamu you get what I'm saying kiri ng'omuzadde gwe watemayo oluwonko olw'amaanyi ate ng'oluusi bw'oba okuze kati gwe ng'omuzadde oyinza obutasobola dduziika oluwonko olwo lwe watema that boundary tojja gijjawo ate nga wagisima unknowingly or knowingly naye tosobola kukola ki kugijjawo. Yes. Kati nze lyo luwonko lwe yatema si mu baana baazadde nange si ku ye nange yes kozi n'abaana be yazaala nti ono si nze muzaala si muganda wammwe okategedde balina ego ndabeerawo ng'alina ego ye tolina kyomugamba kibeerawo ky'osobola omugamba naye kibeerawo ng'emyaka gigenze ky'osobola omugamba kibeerawo kibeerawo and kyensobola okugamba simanyi oba tunaaba tukyasobola okuwuliziganya naye nga kibeerawo ate nga lwaki tuwuliziganya nkyali mulamu sugaana okitegedde kubanga nga bwe nkugambye nti mu myaka omwana gw'ozadde ati tayimu omuyita taata kibadde okimanyi tosesezza tata wange mpita mami mpita maama manyi maama okategedde nakubira nagamba oli otya nga nakubye kubuuzaako wanga atera kumubuuzaako okubuuza munaaye oli otya naye ng'akimanyi kati atuuse mu biseera byakwetaagiramu ennyo lwaki biwuza oluusi takyazisobola eddwaliro lifuuse eddwaliro takyasobola kukola kakati awo ofuukira omuzadde nga gwasasula maidi gwalina eka omuyambako mwoleza engoye gwamutwala mu ddwaliro gwamulisa oba oluusi kale waliwo emmere naye gwagula enva
Bakadde n'abantu abakulu bakula batebagala bijanjalo bagala kanyama ako simanyi kikabirimu okitegeera bagala kakoko ku nkoko yeetaaga Christmas ng'eyo lw'oba ogize n'ogamba nti munnange kankole ki kafuneyo akakadde wano mulabeko okitegeera kati awo w'ofuukira omuzadde kozi buli kizibu ki kyalina akigamba ggwe naye ng'ate oluusi yeerabire naawe olina ebizibu ebibyo naye because okitegeere nti kati otufuuse taata we ebizibu obiteeka bbali ebizibu by'okola ki obiteeka bbali yes n'osooka olabirira omuzadde n'okiggusa kyobulaba awo wenkugambira nti abazadde ebiseera ebisinga if you are to raise the kids bakuze nga tobayawuddeemu ng'ogamba nze Katonda mbakutta abaana bange mbakuwadde anaavaamu omulamwa y'anaakola ki fa abanaamanya y'anaavaamu omulamwa kati ate weewale kiringa gwe wali toyagala ate nga n'omulaga nti tomwagala ate nga gw'olina okkubira omuyite taata olwo abantu abagamba busimayo abazadde mukole ebyammwe mulekerawo okutawaanya abaana nga bakuze naye I don't think that is a right statement. Omanyi embeera pozi nga tokola nko ku ssente omanyi waliwo time lwetuuka ekisa and things change in just a blink in just a blink of an eye ng'omusajja yalina ssente ze nebikyukamu very automatic because esobola okuwa example eyoyo omwami gwe twaziise may his soul rest in peace era mbadde mwagala nnyo naye ye yali asinga obugagga mu family obugagga gwe bayita nti bugagga yalina ssente yes yensonga lwaki bonna babadde nga bamuwuliramu nga bw'agamba jjukira ye yali yasikira kitaffe jjajja waffe ye yali yamusikira kati nga bonna abaana abava mu oyo taata waabwe nga bawulirira mu ye olw'ensonga yali abasinga education abasinga ssente abasinga okutegeera bonna ekyo si kiruma okategedde muzeeyi yali yakiraba nti omuntu ono ategeera kakati naye yatuuka ekiseera obukadde oba okukula mu myaka ebintu ne bigenda nga bikola ki nga byonooneka gwawo okitegeera ne bigenda nga bikola ki n'atunda wano n'akola ki nga omanyi on a percentage of 100 omuntu abadde ne ssente kizibu okukaddiwa abantu abakaddiye n'abeera ng'akyalina ssente balinga 10% but the rest of the 90 zigwawo so nga era still omwana alina okubeerawo ng'omwana alina okubeerawo okategedde nkategedde ng'omwana alina okubeera n'agamba ono taata nina okumufunira maidi nina okubeerawo nina okumulaga nti ki kuba ne bwofa osobola okwesanga ng'abaana bwe bakoze ka meeting be wazaala be bakoze ka meeting taata tumuziise batya mu kitiibwa so si bakwazi be bakwana ng'oli mu buvubuka tebaliiwo si ki wabula omwana baana bo n'omwavu yennyini akima amazzi ku lumbeero eyo contribution gwe wazaala nga mwavu okitegedde gwe gw'ogamba nti ono talina mulamwa akima amazzi n'atema enku n'ateekateeka ewaka we bagenda okutuula n'agenda bano leeta pipa simanya leeta ki leeta egundi sepiki leeta biki eyo yonna contribution ate tubeera eno nange ate kati ebyo because si wuwo yafudde naye oli omwana gwe gw'oyita omwavu oba gw'otalabanga mu mulamwa ebyo abikola ku maziika go ng'alina laavu ennene because abikolera kitaawe. That is the reason as to why abazadde in any way tolina kusosola mu baana. Okitegeera olina bonna okubeera nga watwala kimu. Wadde bazadde bakyala banjawulo. Naye bonna bali ki? Ate ne kikuvaamu nga ggwe omuzadde n'ogamba nti n'obayita nga bo n'ogamba nti baana bange mwenna oba muli 10 nze abazaala. Nze kitammwe tekuli asukkuluma ku munne ate tekuli munafu ku mmwe. Regardless of the status.
ali mutuufu nnyo ne babeera nga bonna bakuze nga bakimanyi oba ne bwebaba nga bonna bakulu nga balinga mu myaka gyo esi bwe kiba nga kivudde mu muzadde wammwe ng'akyaliwo n'agamba ku mwenna teri asinga munne ate teri munafu ku munne mwenna muli baana bange muba mu muntu ogwo creating that respect even the bond ne bond mu baana bo b'ozadde nti ne woba ofudde omuzadde tebajja kweyawula omugagga ajja kgenda agule ensawo y'omuceere agule amazzi akole byonna ebyetaagisa ssente wabula ate omwavu ajja kgenda anoonye pipa anoonye esseppiki bazigyewa amasowaani asupervisinge ku lumbe kubanga ebyo byonna muba mugenda bikozesa ki naye ekikwawula nti omwana we abikozesa na laavu oli akola nti mulimu bajja musasula omwana we ajja kgenda asima entaana kakase nti taata aziikiddwa buki bulungi oba maama aziikiddwa buki oyo omwavu so nga ate omugagga ate yajja kgenda maybe apurchasing ebiki ebyetaagisa kugamba in any way or the other abaana bo bonna obeetaaga ate kyenkanyi tubalaba wano abaana bazaala abaana mwenda ne bafa wonna si bonna kalina ofiirwako 7 okitegeera tubalaba abazadde abazalika abaana baabwe okategeera obulamu bw'ensi bwe buto bwe buli kati nze bwenkeera ku makya ne nkugamba nti definitely kwonna lijja kujja I'm sure and I'm very sure oyagala kola revenge nedda si revenge naye just nkugamba bugambi nti wadde kyonna weekiri ego weeri and everything nze nina ekintu ekiri nakyo ku nze ndi muto kitya ku ye okategedde nti if anything Katonda waba ffenna atutadde mu bulamu bw'ensi eno nze chances ze nina nnene okumuyamba than ye z'atalina kuyamba saawa eyo kubanga kati nkubalidde ne nkugamba yalina emyaka 7 ebanga ngasse kujya alina essaawa zino abeera mu 7 mwana 5 nze mbeera mwana mu 6 ani gw'osuubira abeera ow'omugaso ku munne gwe kiki kye nkugamba simanyi balaba vidiyo eno naye asobola okutereeza ensonga zino okitegeera so simanyi nze era naye kyemmanyi aziraba era natuula nabagamba ne mbagamba nno mmwe there is nothing kye ngenda kuzzaayo ate nze ow'oluganda oba wa family ye muntu akoze ebyo nga actions ze ziraga nti kituufu wa family wabula bw'obanga by'obadde okola mu family nga biraga bindaga bulazi nti you are not a family member then tewali nsonga lwaki nkutwalanga wa family yange nakutwalanga muntu gw'olabye obulabi gw'endabye obulabi family means love. Family means caring. Family means unity. Family means empathy. Kulumirirwa. Nogamba naye lwaki wadde tuli bakulu n'abakulu lwaki okola omwana oyo ekintu ekyo. Family kukeera ku makya kutabagana. Family kwewagira. Kale kutabagana ndange nina ekintu kye neebuuza lwaki kati ate yali bagase taliiwo. Kweyagaliza. Okategedde. But rather omuntu bw'akola ebintu nga biri tebirimu eyo line taba family ne bw'abanga wa luganda era talina kudimaninga for that respect and attention and even that title kitegeera so awe nabagambira ne mbagamba nti I will not entertain anyone who's idiocy about that. Whether you say what, whether you say I wouldn't have done that, but the fact is bwabanga omuntu byakola nga bwe nkugambye nti tebiraga nti wa family, don't really ever entertain anything. Nonsense. That nonsense. Kireke nga bwe kiri. Tewesiba ku bantu. Aba family abasuula n'abaana b'abandi eddalu.
Oli n'afa n'amutwalako ebintu byonna ibannaki. Birabye mu families. Babitwala owa family gye nawulira atwala ebyobugagga n'omwana n'amulema okulabya kyokka nga n'ebibugagga yabitutte. Aba person gwe tatogera naye wano nti family kye yakola yakwata bya bugagga ne bagoba omukazi n'abaana ne babasigaza ate ne bagana n'omukyala okuddamu okulaba abaana be. Kati kye neebuuza ekyo bakikola mu mutima nti baagala nnyo oba balina bigendererwa byabwe ng'abantu. Obeera na bigendererwa byabwe ng'abantu. Tulabyeko families nnyingi ne bakeera ku makya omuzadde n'afa ne bagabanya ebintu. Okitegedde? Naye abakuza. Yes. Abakuza be bagamba nti bebo abasigadde abaana nga omuzadde ng'afudde naye abo abasigaddeyo ne bagamba nti ye mukuza. Abaana ne bakula n'agaana obbawo ebintu bya kitaabwe n'okubaloga n'abaloga n'okubasiraanya n'abasiraanya. Gye bali 100%. Yes. Does that make that person a family? No. Bannange, I'm speechless. So if Essie someone has all the reasons not to call someone a family, muleke. You don't return the favor. Don't. So byebyo. So mu bulamu bw'ensi nze kye nsobola okugamba. Ensi gifeesinge nga ggwe ng'oli real munda muggwe mu mutima n'okkiriza ki ekituufu ky'olaba ensi engeri gy'ekuyisaamu then n'olwana engeri gy'ogenda okukwatagana nayo n'okugirwana at the end of the day. Twakati nze it's not possible, but if there could be means ga chiri possible simba njagala nentu just nganza according kyemayi ne bafani bali eyo abalaba S media bagamba but waliyo omuntu gwayagala okufana naye lwaki kwa kati laba ekyo kintu yaddamu nakyo ddamu n'omubuuza naye lwaki okisagala kyenkubuuza kyenkugamba nti nomugamba ekyo tekima nga we yagamba wali nti beegatta ne senga kano ddamu n'omubuuza kino kyatandika emyaka 15 emabega lwaki ate era talina reason. I believe to have reason. Kye kisobola okugamba nti omuntu nga ye yonna ekyaye kubanga nezaawedde ne bwe yali afa yaŋŋamba ekintu kimu naŋŋamba mu baana be nazaala sirabangako omusajja atategeera nga kitaawo. Okategedde. Kuba twali abantu aba babiri mu ruumu ng'enkeera ng'omukazi afa nga namulabirira nenkola buli kimu. By then muzeeyi Ssenga Nakalembe yali already ng'agenze ku mulimu then ave ku mulimu aleete ekyenkya mwali mukyusa. Yes, tukyusa. So era bwe yafuna obudde nayogera nange ne byonna bibagamba yaŋŋamba nti nze mu bulamu bwange sirabanga muntu atalina magezi nga kitaawo. Nampa ne reason. Nampa reason nnamba emu. Naŋŋamba omuntu bw'akola ensobi amanya nti ensobi eyo agikoze naye alina okugyenenyeza mu mutima n'akyusa n'engeri gy'akolamu ebintu okulaga nti ensobi eyo yakola ki? Yagikola. Naye kitaawo yagenda n'akola bye yakola. N'afunisa omuwala w'abandi olubuto n'amugamba aluggyemu. Bwe yamugamba aluggyemu n'eŋŋaana naye yasigala akulaga nti kye yali ayagala okukola nakati n'obozza akatambi emabega era akyayagala okukikola. Kye kimufuula omuki? Ensonyi n'azifuula obusungu. Bannange naŋŋamba ensonga ey'okubiri nti omusajja oyo omulaba bw'olikeera ku makya n'omwesibako takwagala. Oli abyogera maama we amuzaala
agamba muzzukulu we ntata takwagala ate ali ku ssaawa esemba yakimanyi enkya takeesa n'akugamba bulungi omusajja oyo takwagala era bw'oba omugendako mugendeko mpola kubanga era waliwo lwagamba naga maama gwe yabinjagaza naye ng'ate okuze ng'oli muto ng'okuze nga naawe obiwulira tewabiwuliranga oli mulema olina akazoole ku mutwe ki ekyali kimukugambisa nti oba gwe yabinjagaza kyekyo ky'oba okkiriza nti takola ki takwagala then okole osome otandike obulamu bwo nga ggwe so kati ebyo n'aba bye babadde boogera that is total nonsense because ate family by the way simanyi banalaba video eno kyebasobola tukolera kiri ekintu kimwe essaawa eno Kevin kale ye mwayogerako naye ne mutuuze ku muganda wammwe kyona kye mumuyita if possible mwogeremu naye nga tebananyanya nnyo Kevin boogereko naye balabo waliwo kibasobola okukyusa but okusinga okupininga omuntu side emu it's not right. Yeah, naye era sino by the way njagala kibagamba for today inzi omusajja oyo simwagala siri mwagala ate tewagenda kubeerawo olunaku lumu tutuule ku mmeeza nti bw'aba takkiriza nsobiize ako mbadde njagala okukawulira tetugenda keera ku makya kutuula ku mmeeza ne bo baba baana bange be ŋŋenda okuzaala tebajja keera ku makya muyita jjajja and nga bwe nagambye nti it is a disclaimer nti bigambo byange si bya AC Media Limited omwana wange bw'alikeera ku makya n'agenda ew'oyo omusajja nti amusaba school fees amugobe ne bwe kiba kyakulya amugobe Kevin that is it amugobe ate amugobere ddala wala nnyo kuba abaana bange era nja kubagamba nti omusajja oyo mumulaba yankola ABCDEFG mpaka ku Z kati bwe muba mugendayo nga nkyali mulamu mugendeeyo ku lwammwe naye byonna ebinaavaayo mugambe nti taata yakola ki yatugamba era nze simumanyi ekyo kale kasitakkiriza ensobiizo osobola okutula naye ku mmeeza right kasitakkiriza nti yakola ensobi it depends on the time esi twagala kati wenkugambidde mi nze siri ku ye nti oba njagala akeere ku makya nentonde kubeera be yakola effects z'amaanyi naye nze nganze omuntu bw'aba asolokera ku makya nakkiriza ensobi ze yakola well and fine temusobola okkiza ebbali yes wadde okimanyi nti wa mutima mubi tekivaayo naye osobola otuula n'okizza ebbali ogamba kyo kankole ki kankireke kigende kiyinza okutuukawo obudde ne ŋŋamba nti bwe kibanga kumubuuza I can naye era that basic association like father and son tesobola kubaawo si bya AC Media si byaki wabula byange ng'omuntu kusinza ku bulumi bw'owulira era kye nagamba ne Emma ne muganda newe n'abanzadde abaana bange tebali muyita jjajja ekyo Katonda bwe ndituukayo ndiwoza so amanyiye tulina emboozi zetukola wane naffe ebyokwogera nebikola ki nebitubula because oba oliawo ffe baani oba okitegeera waliwo olunaku tuddako mu bigere bya muntu gw'okyazizza n'otegeera obulumi bwakola ki
I know a lot of people bagenda kwogera ebintu bingi nnyo kweno video but nange ngezaako kuyimirirako mu bigere eby'omuntu omu mpulire engeri gyakola ki gyawulira so nange neeteekako bigere bya Kevin nyinza okubutakola kyasobola kukola but at least I can understand obulumi bw'alina ku mutima so simanyi tugenda kola tutya family nga yasobola okulaba video ezo ne bazigoberera ne bamanya ne bajja kyensobola okukola at least bawulidde ebigambo byo senga basobola okutuulako naye naye kuba mu mutima nga ye omuntu nakkiriza ensobizi tomanya wayinza okubaawo enkyukakyuka nze muntu akkiriza nti omuntu agamba sorry tesobola kukyusa byonna naye at least erina kyekola kyewewula oba okitegeera so I think kisoboka simanyi nnyo but katusabe Katonda tukwatireko oba oliawo Kevin nkusaba muganda wange muganda wange muto wange I understand your pain era nkuwa ekitiibwa ebyo tujja byogera ku simu tujja byogera wano tujja byogera ku simu but simanyi so kino kyonna kigenda eri famire z'abantu abamu eri abazadde wali abaana bangi nnyo abasajja abazaala baana b'abandi ne mubasuulaawo n'abaana ne mubakyayira ddala ebintu bino twagala biddemu bibeerewo oba osobodde okukyusakyusa kati famire naffe tubeereko n'ensa tukole ebintu ebifuula famire zaffe okubeera ki famire tubeereyo nga twenyumirizaamu nti tulina famire oba okitegeera bintu bingi nnyo byetutuuseeko ffena tulina obuzibu mu famire zaffe but oluusi tetwalituuse na mawulire senga famire eba yakola omulimu gwayo nga nga famire but abantu abamu bajja mawulire si kubalabisa wabula bagenda okuwulira nga tewali kye mukoze nga mu abantu kiba kirabika bubi nnyo ate okuvaayo ne mujja mbagamba nti bakola ensobi nga temwasobola kutaasa mbeera eno ng'ekola ki ng'etandika famire nyingi nnyo nga bwe twayogedde wali nga tutandika mugamba nti temwagala abantu bammwe kuswala temwagala baswaza naye ne mwerabira nti mulina ensigo gye muli mu kusiga egenda okwonoona maaso eyo so mbasaba nammwe munnanga kubanga ffenna manyi tulina gye tuva tulina bye tutakola bulungi mu famire naye tuba tusobodde okuba nga tuwulira emboozi nga zino tusobola okukyusaamu ne tubeera abantu abalungi mu famire ne tubeera abantu ab'okulabirwako mu famire oyinza okuba toyina nnyo oyinza okuba okoze ensobi nnyingi nnyo n'ozaala mu bakyala nga tobaagala ensobi nejja but tekikuggyako buvunaanyizibwa bwo osobola okukyawa omukyala oyo bali n'osigala ng'olabirira omwana wo osobola okukola ebintu byonna n'osigala ng'okyazimba famire because at the end of the day bingi ebijja okuvaamu so mbasaba mwenna abalina famire mwenna kubanga nzikiriza ffenna tulina gye tukola ki gye tuva tugezaako okulaba nga tukyusa tusobola okutandikira ku ffe ffennyini okutandika okuteekawo ensigo ennungi mpozi nga Kevin alina kyayagala okutugamba ekitalekeka tusiibule tuve wano just ekitalekeka kyensobola okugamba abantu abamu abali nga ba my fellow hustlers nga bo bayiribi abatobyenga ggwe abatobyenga nze mu bulamu buno toyiiko muntu yenna nsobola okugamba nti ntobye mu bulamu nga ggwe omuntu yes tokeeranga ku makya era kirowoozo tokifunanga okubeera nti nga ggwe omuntu weemalamu essuubi by'oyiseemu okuva ng'okula si kikulu ebyemabega si kikulu they don't even matter they don't even add value naye ate gwe nga ggwe bw'oba wekkiririzaamu wajj'olaga era gye weetwala gwe nga ggwe omuntu nga wekkiririzaamu kyekikulu in life people come and go for the season and the mission but at the end of the day you still you yeah you're right osigala gwe nga gwe so byonna ebyatuukawo oba wafuna ki oba kyekyatuukawo kasita gwe otemalamu ssuubi n'ogamba I want to see myself being seen by those people in another angle bwe babanga baali tebakulabamu kyamakulu n'olabanga ate gwe weetaaga okukola ennyo okulaba nga at least batuuka ekiseera ne bakulabamu ekyamakulu do that they will definitely come
era bajja tuuka mu kkoona babenga bakwetaaga at some point kubeera baatandika dde abasinga obungi bakunoonya abasinga obungi n'anoonya essimu yo okukubira omweyo omutwalo naye ate at times ng'oluusi tewalina na kyakulya ate nga yakimanya ng'era yakimanya naye nakubira omuweeyo ki omutwalo ate era bwakukubira gumuwe awo wennyini nga tumaliriza tulaba abantu bangi kano simanyi oba nze zekakiraba but tulaba abantu bangi nnyo abaleka famire zaabwe ne bagala ne bayamba abantu beweerwa bawaane okitegeera sigamba muyinza okuba mulina obuzibu njogerera kwabo nga famire zaabwe wezi nga tebalina misunderstandings nga bayamba nnyo abantu sigamba nti okuyamba kubi babeerayo ne bakola ebintu bingi obalaba abantu bwe bati ne bakola ebintu bingi babikolera abantu babawaane babayite papa babayite data mu kyaki eyo bagaba ebintu bingi naye nga balina abaana b'abaganda baabwe bali eyo bafa enjala oba okitegeera abantu bamanyi nti gye bali abaana b'abaganda be tebasoma naye ate agaba basabe mu balala agaba mu kyaki agaba ku muzikiti ali mu kuzimba na nnyumba ya Katonda so bambi naawe oba wooli tukutumiddeko webala omulimu ogwo naye weekube mu kifuba omanye nti kyokola oba oli awo tojja kufuna mpeera so nsigadde nze na Bulime Esther mbadde ne Kevin Nsubuga bannange eno emboozi yo ekaabya enyiiza but oba oli awo tufunamu ekyokuyiga kyensonga lwaki Kevin yajja amawulire wakuba yajja abalage nti these things will happen okitegeera ne comment zaali nnyingi abantu bangi Kevin ojugira batukubira amasinga ga ekintu ekyo nakiyitamu oba kitegeera so we have people like that so by the way esi nga era nga tonaba kumaliriza era mu kujja ku media yo yes oba mu ku sharing my story yeah many of the people came out naye waliwo omukyala gwe njagala okusiima simanyi oba interview eno oba naafuna obudde n'agira abakozi she's really literally very busy omukyala oyo bamuyita Kirabo Joyce mukyala w'embaala eyo naye nga akolera Rwanda she became a friend really a very very good friend bambi WhatsApp ayinza obutamala wiiki namba ku weeks 2 nga takkonyeeko n'akubuulira na biki ebitambula mu bulamu bwe nti you know what kati ngenda kuva Rwanda ngenda kujja Uganda nkole we bati ne we bati n'akuleeterayo ne praises obuntu obutono bambi oba ebintu ebinene ye kyayitanga kintu kitono naye ng'ate gwe kugwe kintu kinene n'afuna kyakuleeterayo mwafuka family yes we once met in a coffee shop ne tunywamu kachai ne tu experiencing obulamu nga bwe buli nakubuulira the way of life the directions gy'olina okukwata in order nekyo olina okukola nabeera nga ye kiyalida ng'agamba I know you will make it give it time ajagiraba so omukyala oyo yonna gy'oli actually yaŋŋamba nzireyo era nsome and she's willing to give in really the little yes has. Katonda mu omukisa so nandaga n'obulamu obulala in life nga bwe bulina okubeera nandaga nti esinze nali sibeerangakaawo nga osobola okumala ennaku 3 oba 4 ng'omuntu awulira ayagala kukubira mwogere awulira ayagala at least munyumyemu ka voice note how are you nobeera ng'osirisemu for a week okunoonya it's really a kind of a blessing bambi mu bintu byonna bye neebaza Katonda ne byenfunye nti oba oli awo my family has not been so well near on me but at least I've got friends abaddala
nagamba you know what I really need you this December okujondabeko ne family yange Rwanda. You feel like who am I ninga takumanyi yakulaba bulabi yakulaba wano okitegeera so abantu baleme kubeerawo nga badespising amaanyi ga social media. Social media is power. That's really what I got to understand. Imagine omuntu okulaba Rwanda nakubira and then you became friends because of the story. Abantu abasinga abadisgusting, abantu abasinga abanyiiza abaina bias bankubiragawo esinga nekamba mwami oyo mwogere naye ogategedde abalala abaina kugamba buli muntu ng'alina feelings ze however n'abalina the same feeling like you bali bangi neera abo n'abalina same feeling ng'era nakubya naga munnaayo manyi nti nange nayitako mu ekyo ekintu you know what omulala yankubirako ng'ali kata nga mukazi mukyala era naye nanyumiza simanya taata wange yakola bwati ne bwata you like hey mu bulamu buno nge ebyapeninga biba bingi byaddala abantu batya okwogera kale bambi kyolanyagala ntandikewo podcast nga woba otya okwogera nga bakulaba kubanga li abantu agala okusharinga stories ez'enjawulo n'ekigendererwa ekirungi nti baagala abantu bamanyi the things will happen naye ng'ate omulaba mawulire so tugenda kukyusaamu nga gwotya nga tusobola okufuna engeri gye tukikolamu actually tukikola kati ne tufuna amaloboozi ne tugagattamu katonotono but you share your story nekiba nga kituyambako ng'eyitawo because we believe a lot is happening. Ate abantu abasinga they don't have guts kugamba nti balina that braveness kati nganzi kubanga I remember like you calling me. Ebintu bingi bye bayogera but then nafuna ebibi n'ebirungi ngezezaako kati okulaga ebibi bye nafunamu n'ebirungi byofunyeemu okitegeera ate ebirungi nga bingi nga birungi kale then you find someone naye n'akubuulira nga mukyala mukulu n'akubuulira story ate n'oguma ate ye n'abeera ng'ali ready okulaga nti nze you are my friend from now that we share the same background family background even the story nga yemu nagamba from now onwards I felt like my heart is open with you ndifainira oli mukwano gwange. I've given you that example of that lady Ali Rwanda and she's a lecturer ku Mount Rwanda University Mount Kigali University so Katonda aleeta abamu era nakujjako that's how life is interesting. So wajje mbona mujje tunyumyemu mujje tunyumyemu bino tuba tubyogera tubikola just for likes and views and what yes nebe bibeerawo but n'okulaga abantu things really happen ate n'okumanya nti si gwe wekka ali mu mbeera eyo and still you can win mu mbeera yonna gy'okola ki gy'oyitamu so emboozi ya Kevin tulemejjira bamulayo eri but n'ebyokuyiga bingi naawe omuvubuka omuto osobola okuba nga naawe emboozi eno gyaba n'obanga ensobi ezaakolebwa emabega tosobola kuddamu n'ozikola ki n'ozikola so tuyiga okitegeera tuyiga mu bintu bino tusoma abamu ne munyumirwa okitegeera waliwo abanyumirwa obunyumizi ne wabaawo n'abalina kye batwalamu ne bakitwala ng'ensonga n'okufuna emikwano tomanya ino so omukyala oyo yaŋŋamba ye results okusinziira ye mu ye bye nayitamu ye results ze yandifunye naŋŋamba nze bwemba ggwe nga nze yayitamu ebyo nandibadde nga neekubagiza buli kaseera nandi abavubuka abamu atandika n'agamba nti kati nze being that mbadde ku street for a long time kati nze ndi ghetto youth ndi gangster kitegeera yandibadde nga teyekkiririzaamu eva ali talina that self esteem nagamba but ekyo kindaze nti there are strong people in life abatakkiriza nagamba nti wadde kino weekiri naye nze ngamba kino kyekirina okuba this is how my life has to be nagamba really wetwamitinga sebuna nagamba you're really a person gwenjagala okuwa ekirabo because you really shared your story and trust me
yampa ekirabo sijja ebimu biri personal sijja be expressinga it's very okay naye yampa ekirabo bwe yali akomawo e Uganda nampa ekirabo nangamba this is for okulemerako kulemeddeko mu bulamu n'okusharinga your story for other people not to die in depression because nga balaba tebalina way out n'obalaga nti there is really the way out so obulamu bwange nabuspicingamu mu ngeri endala bambi nabuspicingamu mu ngeri endala nange waspicing obwange that is you spiced mine also naspicingamu obulamu bwange and I'm really glad for that lady. She actually waliwo ebirala era bye yakola byenjo okunyonyola tofaayo nga tuvudde ku so thank you so much wonna wosize obwanga otraba nkiddamu if you feel you're strong enough ng'owulira you have that story ng'owulira wogituwa wano egenda gatta ku society erina kyegenda okwongerako just feel free call me on 0701 542372 0701 542372 twagala kulaba nga mu story yo waliwo abayigiramu because we want to uplift, we want to motivate, we want to inspire lives, and we want to change people's lives. So please subscribe to this channel, liking, commenting, sharing, byonna bikole atobe ng'okula nange nga esi yes twagala tukule wamu twagala to building a community eyaffe. A lot is coming, we are planning a lot of goods for you, so please subscribe niga ku kadako obenga ate otambula wamu naffe. Twadina Kevin Subga we bali kubeera mwami ali brave we bali kuvaayo nojja n'ogabanya emboozi yo olunsi n'okombawo nga kati n'obaako by'ogabana naffe. It's really a pleasure to me. Thank you so much. Brian yabadde camera mbaagala nnyo. Thank you so much. We meet next time. Bye bye.